Uganda eyenkya. Tubaniriza nnyo nate abalungi abali ku mukuto ogwa Uganda eyenkya. The conversations ow'emboozi tubaleetera symbols bubozi wabula bingi nnyo byenzikiriza bye mujjamu for the positivity of building a strong foundation oba omusingi ogw'amaanyi omunywevu ogw'eggwanga Uganda gwe tusuubira nti ffenna sekita zonna ezitambulizibwako oba arms of government oba amatabi agakola government nti ddala kituufu mu maaso eyo lijja kubeera ng'omuntu tetwetaaga kubeera na nnyindo mpaavu kubeera prime minister, tetwetaaga kubeera na nnyindo mpaavu beera mu kifo kya gavumenti oba kala oba langi oba okubeerako ekitundu gy'ova. Twetaaga nga omuntu akozesa eddoboozi kasitabeera nga tamenyese mateeka naye nga byayogera biruubiriddwamu okuzimba eggwanga Uganda ery'enkya. Abazzukulu batabani be ne bawalabe ne bajja okwekkirizamu. Tuleeta abantu ab'enjawulo of course okukozesa eddoboozi lyabwe. We believe in the power of the voice. Era bingi nnyo abantu be tuleese ne tulaba conversations zaabwe ali ne wabaako tremendous changes ze zikola mu ggwanga Uganda sako ne societies. Nze muzukulu wa Gabu nga Moses Wamala batugobera mwebale nnyo okuva mu wanga gatali gamu ne Uganda yennyini. Olwayo tugenda kuba torch mu obwediimo eggwanga Uganda lyafuuka lya bwediimo. Abasomesa baagala ensako yaabwe okwongezebwa, gavumenti ewulira bwediimo. Abasawo kyekimu, abakozi ba universities bali abasomesa bembaddeko abadde primary secondary aba government, aba tertiary institutions oba high institutions of learning nabo kyekimu, n'abakozi ba gavumenti ab'enjawulo. What a striking nation. Bwe tugenda okubeera nga tukubaganya ebirowoozo. Ndi ne yaliko kalisoliso wa gavumenti omukulu Honorable Wasswa Lule, yaliko Deputy IG, yaliko Honorable Member of Parliament owa Lubaga North, yali omu ku abo abagasse mateeka mu Constituent Assembly. Ate era he's a senior citizen. Ebitabo bingi, accountancy oba accounting ebyo byonna abimanyi, banking, bwe gatona sector mu ggwanga Uganda gy'osobola kuleeta n'omulimba naye kyali obukugu bwe nnyo byanguzi si kugirya naye bw'obeera ng'olese topic nga yanguzi ajja kuluma ajjeyo n'agengulu amanyi buli ka tekiniki ababbi ke bakozesa okubba ssente y'omuwa omusolo. So expertise agina in fighting corruption n'okusonga ku babbi ababba ez'omuwi w'omusolo. Ye Honorable Wasswa Lule mutabani we yaliko President w'eggwanga Uganda, His Excellency Yusuf Lule. Honorable, obulamu buli butyeno abantu bulijjo mpita baga nti oyo mu kulwanyisa enguzi n'essaawa ne bakuyita alipoota ze zifuluma buli wiiki naye twakufiirwa nnyo kuba ennaku zino ndaba olinda alipoota eva mu Inspectorate of Government ng'erumika ababbye ku ssente ez'enjawulo nga gannyana gennyini. Olina basaasira olw'okubanga balina ekizibu oli wagamba nti abo bakwateko mpola ng'ate otandika butanzi maiden speech baba bakuleetedde ekizibu olemesebwa. Nzijukira nno Deputy IG wano yajja nankyalirako naŋŋamba nti mukama we yali acting IG bamubuuzizza ekibuuzo oba yali ku TV oba radio nti lwaki oli yali Deputy IG temunosasulanga musaala gwe ogwasembayo n'ebirala ensako ye. Ye yajja nambuuza nga nti ekyo nti wandiika nze nja kuddamu namuddamu nemubuulira nti sizifunanga taddanga. Kati webuuza nti ekitongole oba bakola ki? Amafuta agaava eri ku Yusuf Lule nende bavaayo eyo bali wano kumpi ne Parliament naye amafuta agava eyo ku ssente bbeeyi yakakati eyakakaaga nga gye gatuuka erungujja oddeyo ozze kubuuza omusajja yafuna omusaala ogwali gwa mitwalo 20 mu biseera ebyo bibaganya okusasula nga akoseza amafuta ga gavumenti azze kubuuza kintu ki omuzeemu nokankiteekere ddala mbuwandiike addanga ne sente zirabanga
obulamu bugenda buti ensobira ebigenda maaso mu ggwanga obiraba otya biriwa eggwanga Uganda gye tugenda mu maaso batuvuga reverse tutambula naye nga bwogambye nti twebuuza nti tubadde twagenda Jinja naye tulinza okuba ntulukulwa Masaka n'ebyo binabyo bibaawo twakutedde ekkuba ekyamu twavudde dda ku kkuba ettuufu bibaawo manyi covid yaleeta bingi tutunulira ensonga y'obwediimo mu ggwanga Uganda tutandikire ku k'abasomesa abasoma mwaka guno abasawo be baggulawo oluggi lw'okwekalakaasa si gwe gusoose obwediimo buno okuva ddala mwaka gwa 2011 buzze buddingana kumpi buli mwaka basomesa basawo eno ba university eno bayizi eno bakozi ba gavumenti ab'enjawulo lino eggwanga tulowooze nti lifuukire ddala lya strikes abakulu bawulira strike zokka ze zigonjoola ekizibu manyi owulira strike buli kintu kyonna njagala bw'obanga okola analysis okole olabe subject matter olabe ne economics engeri ebintu gye bitambulamu ogambye ku malwaliro bw'olaba investment mu malwaliro investment ntono era abantu abasinga obungi abanene bagenda bweru naye nga bwemukaaba musugira eki twagala amalwaliro amalungi naye agali private go kakola ki gagenda mu maaso so bw'ostarvinga public sector private sector oba ogikola ki oba ogipromotinga naye mu processing abantu bafa ekyo kyo kyetegereze nti essente ezitwala abantu ebweru okubajjanjaba buli mwaka ziyinza okuba nga zirimu several million dollars naye ezo several million dollars bwozitwala n'ogamba nti kanteeke wano mu cancer institute baali balina ekyuma kye beetaaga oza nga kya dola mitwalo naye zo zibula naye zitwala abanene bafande ne baani zo zirabika ati wabibalansinga there must be an intention banga nabo bamanyi okubala nti singa tuba tuleese ebyuma wano nyina muganda wange seeka yagenda wali yalwala n'agenda e Nairobi bwatuuka mu ddwaliro e Nairobi n'asangayo muganda we oli bwe yayogera erinnya nagaa naye tetubanga tuli ba Luganda genda okugiranga ki nga bwekiri ye eri Nairobi akola ebyuma gye ebiri ono alinnya ennyonyi agenze eri kumujjanjaba kati ensi bweti bwekola ki yagenda e Kenya asangayo muganda munnauganda yamujjanjaba ne bamuwa treatment bulungi nnyo n'akomawo naŋŋamba nti kakati olaba nze mbadde simanyi tulinayo n'abooluganda ebweru bw'onoogenda e South Africa kyekimu bw'onoogenda e Bungereza kyekimu kakati so what is the problem expertise tugirina tubasomesa ne basoma ne bagenda eri ne babawa ebifo ebiri senior running organizations nga naffe bwe twali nga tuli mu exile nga holding a senior position naye nga ate mwandibadde okola ki oli mu Uganda wokolera expertise nga bagyetaaga so eyo problem ogende kubasomesa kiki kyetutwala honorable abasomesa kumpi buli mwaka anti kati bw'olaba abasomesa nage nti olina okurelatinga ebintu ne economics naade ndaba abasomesa abamu ba science abalala ba arts buli omu ayagala bamwongeze sente bawaddeko bamu nfu kyogamba nti kwatayo kano naayo kwatayo kano ninagenda okulaba nga bakubaganira ku TV eyo bakubagana nebuuza nti ono bw'anaakuba munne nti esente oli zaafunye zinaddawuwe ntegeera kati waliwo oli yadesigninga system eyo naga nti kansasuleko bano yagala bakubagane intention ye ekigendererwa ki bakubagane mu kifo kyogga nti kwatako nawano kwatako banga omuntu akulimbanga nti eriyo omusomesa ali more valuable than omulala ekifuula more valuable is economics
ye supply and demand. Bw'obeera ne ba science teachers abatono olina obbasasula obasike. Bw'obeera ne ba art teachers abatono olina obbasasula mo obasike encouraging n'abalala bayingire mu field. Yes, very good. Economics ya dictating. Oyita kulimba nga nti science takubuulidde value evaawo. Yandikugambye nti science erina kyeyamba wano oba wali. Bw'obanga ddala aba science be balina more value, lwaki bw'obanga otendeka abasomesa si b'osinga okutendeka nga ggwe master planner kati nno tebakulimbanga bajja ne boogera story bakubagana kinaddirira enkya mukubagana ng'owulira ebikonde kinaafa mu bikonde nti ate essomero lino lyakoze eki lyakutta omuliro. Buli naamala okukwata omuliro nga bajja nga bazikiza ng'essomero baliggala nga wali erya private liggulawo nga timbuulira nti science kiki ekiyinza okuvaamu. Bino ebintu bibaako plan olina okubala bw'oba oyagala kankuzeeyo mu byafaayo bw'obanga omanyi ffe twasoma ebintu bingi. Bw'oba omanyi statistics waliwo kye bayita statistical correlation. Ku mulembe guno amasomero mangi gakutte omuliro. Yes. Naye at the same time amasomero mangi aga private agakoze eki agameruseewo. Kati statistical correlation otandise ogiraba ogitegedde. Yes, mangi agakutte omuliro naye ate no private gundi yeeyongera ekuze. Tokomaawo ne mu areas endala eza development weetegereza tugende ku butale kale nze akirese webale nnyo olabika okitegeera osomesezza n'enjigira obutale omuliro gukutte obutale bungi ebizzeewo bizimbe arcades. Bw'ogenda mu Kisenyi omuliro gwakwata wakwata mu kifo kiwanvu nnyo area mpanvu naye bw'ogendayo kaakati eriyo shopping malls empya kituufu eyo nayo statistical correlation olina okwebuuza nti etegeeza ki. Bw'ogenda era mu area eyo eya Kisenyi wali enakivu okujja eno otuuke ku city oil awo baafuulawo nti otambulawo butambuzi emmotoka tezikyayitawo n'ekkubo eryandibadde likkirira lidde sayidi eyo ogende mu sayidi za mu kikuubo eyo wa kati zidde eno mu Kisenyi shopping malls empya eyo nayo development. Yogera ku tuzite tutya we bagirira embaawo wangi nnyo si bwayise wokka si mundeeba mokka nsobola kiyita nti tukugamba abakola furniture carpentry nabo bakwata muliro sigumwe iyi wano mundeeba sigumwe ebiri kumpi ne Total tujje ebwayise sigumwe ebiri batandise okujja because abamu nabalaba batuuse eno ku Lubaga Road. Very good. Nga gye bazimbye naye yali emiriro sigumwe ebiri honorable nebwayise wennyini sigumwe ebiri ensambi I'm not so sure abafaniki I'm not so sure naye Babimaanyiko egize gibeerawo gye tuze reporting amawulire bwayisa ndi mu mbaawo zone wanene okuliraana akatale ka Kibuyaawo sigumwe ebiri sinzibu obutale akati nno twogera ku byemabega naye bwawe nateeta awo bw'onoolaba nga omuliro gutandise okukwata bw'onoolaba nga gutandise okukwata mu eri eyo ng'omanya nti development ekola ki ejja just in case weetegereze mbisiri mulaguzi n'ebyo zoolagula era bingi byozooyogera ku mukutu guno ne bijja nga bituukirira kati ekyo n'ekyo nkimakisi ne tuddeyo ku masomero mu COVID-19 twalaba mangi agaagwa ne even before agaakwatanga emiriro ne gataddamu kuyimirira sooka ove ku ekyo
mu nsi yonna mu nsi zonna ng'ogasseeko United States, Russia, Ukraine, Italy wano we twasinga okuggalawo amasomero. Era nina munnanga alina essomero lya private. Si bali abanene. Okay. Ne bana banze naawe. Yali akaaba tebafuna buyambi mu gavumenti, abasomesa biki, amasomero agamu gakoze eki gaggaddewo batandise gafuula muzigo. Naye at the same time eri amasomero agamu nga kugalabika gafuna ku ssente za covid nga bo bakola investment mu kiseera ekya covid aga private nga bolaba abayimbi abamu mu biseera bya covid bo bannanka b'ebyobufuzi abamu bazimbira mu covid ayinza okuba nga alimu amagoba nebetegereze. Naye amasomero agamu abalala baggalawo, abalala baggulawo. Naye sente nzijukira ku beginning ya covid waliwo supplementary budget gye basooka okufuluma bakuzina eza nabbanja biliyoni 5.9. ezo zijjukira nnyo zaalino za covid awo nga twakafuna gundi cases. Yes, I remember. Zo zaali mu trillion. I remember. Zaabula teri amanya ezo zakola ki ziyinza okulabika bwolaba developments mu masomero abamu nga badda emabega, abalala nga badda mu maaso mu biseera ebizibu. So striking tuleme gitunuulira nti abasomesa beekalakaasa naki? Beekalakaasa ate buli omusomesa yamanya ekigenda mu maaso, abaseesa bo be bamanyi. So nembeera eri created ntonde butonde ndandide nkugamba nti weetegereze kasi onoolaba signals nga amasomero gatandise okukwata omuliro, batandise okubagana bagenze kati amasomero agasinga abaana bazeeyo niye baana agenda bakubaganire mu masomero negatandika okukwata omuliro ng'omanya nti waliwo intende. Kuba eno abaana abagenda aba UPE oba USE babaze kati weeks bagenda mwezi nga tebasoma. Aba private bo bakola ki? Ngate baamala emyezi emeka gya covid. Sina myezi emyaka kumpi 2. Ani afaayo baana balina internet nti basomere ku internet. Kati twagiteeko n'omusolo. Internet eriko omusolo ssebo ogw'amaanyi. Ensi bwetyo bwetambula. Naye nga aba private naye kankubuulire tulina palamenti nnamba batulwanirira ensonga nziwulira bazoogera zino zonna zetwogedde tebazoogera. sirimu mativu na statement yo nabaddekawo awantu nebagamba katubalindirire. naye n'ebintu byoyogera mu mpola waliwo wetwali wanoga nti ababaka omulundi guno palamenti eno bajja biyita ebyokusaaga nanti bagatandika obbakuba ate era nga batandise dda kwali gwe bafubutudde emisinde nga bamwakiuzinga okulya nga bamusika ebitogi. wakyogera wali eno nga nti eno palamenti abantu mujja kuloza nti ki mujja kulya mukole mutya naye abantu kati bagatandika beegobera. Naganze siri mulaguzi ndaba bulabi ntunula butunuzi nti oba kiki ekigenda mu maaso naye beebale batuyambye nnyo bakutte ku nsonga. Mukazi bafunye bumeka 8 bakutte 8 buli omu abamu batugamba its gratuity ate abalala bagamba ku kasimu kaabwe kakwisa. nze yalina endagaano ey'okukola omulimu gwa gavumenti ne batansasula esente ezimu ne basikolaki. Bali abalala abeeraawo nga zinjira ku munnankani ku mobile money bukaddaana nga buliwa ku accountancy.
Alone yagenda essosi yange yandiviringidde nti n'abali mu kkomera ababiri bafuna zaguddeko zatandika ofuluma lwakutaano naye ng'ezaabwe nazo zaagwako ezo eziri electronic waliwo gwe nalabe ku tv mp opposition yaga nti yafuna abantu boogera bajja balinde bw'ogenda mu nankani awo mu katale ka Kisekka bwe twali tugenda mu kulonda okwa 6 parliament kwalimu ekiveera okukwangamba oyo oba wangamba kwali kwa parliament kikowagira nomuva nemukuyimiriza anti nedda tetwakuyimiriza twaba tuyita mu city council niwoga nti ekiveera ekyo waliwo ebigenda mu maaso ne bagamba nti nedda nensituka bagamba nti kale tujja kulaba neŋŋenda mu katale ka Kisekka balina emikira gy'envubu bakibooke agati buli omu kuba bantu bange mukwasa emubwete naye abantu abaali bajja okuteekamu obululu kasa bawulira ku mikira gy'envubu teri eriyo kibooko teriyo omuntu yakuba twalina n'ekimotoka awo kibenzi box body kati twateekamu omu ku bannaffe nga tujja ne tukisimba awo kumpi we balondera naye nga mulimu abantu babiri nga bagira basaidize tutu ne bagaa nti abo bebakutte awo bakigudde naye nga bannamwe be mutaddemu bana byabufuzi kati ebitunyumiza kati gaggwa kyegwe yagendaga n'obuzindaalo obubumu ne bakuggyako akazindaalo nosigala ng'oyogera kati oba wireless gwali butuuse mu biseera ebyo nga bamanya nti ewasolo yaddako nga batandika okukyakalanya obuzindaalo n'ofuna amagezi go nafuna ka wireless nga nkateeka olugira wali nti nga babuuza ebibuuzo bakwembalasinga bakwogerako nti wakoze kino ekyo tokiddamu ebitebikwatagana neki bituleese wano ati nga bakoleseeko enziro nga nti bwe batyo afuna buno bwa fm okateeka wano mu nsawo kateeka mu nsawo bwaga nti tokiddamu ng'osituka ng'odda wali kati ate ennaku zino emizindaalo najjo ofuna gya bluetooth kati nina project gyenawadde omuvubuka agiwayalinge obeera n'emizindaalo gy'etaano nga nankani emu yeweereza bluetooth kati oli abeerwa nti ajja kufuga ntodda mu bibuuzo tudde ku nsonga y'abasomesa gavumenti oba obukulembeze buno butandika ddi oba butandika butya okutta kuba si gwasokoga ekintu kino mpulidde bangi nti move ey'okkiringa the education sector yatandika nedda sikugitta mbuulira sooka otunule ku masomero ag'amaanyi agazze ku mulembe gwo yogerayo limu St. Lawrence kazi nannyini baga nti yafa yafa naye ate abalala ne bagamba nti tafaana mulina ag'amasomero gali amasomero ameka yega alina campus ez'enjawulo alina university alina university same yes alina amasomero gano aga senior galinga 10 olaba investment naye ngezze ku mulembe guno ate yavaayo mu kaseera akatono okwebuuza ate awo tewaliwo sente za covid mu biseera yes naye era olina okwebuuza kati eyo layini emu n'abalala abalina abaani abali mu education
niba otoyogera manyi nayenga tulina okwebuuza baani abali mu education sector aba benefitinze from this lucrative environment kubanga environment eri conducive to private investment. Yes. Gyeko emiriro negikwata amasomero ga gavumenti kyokka naye kisoboka omusajja yawayalinga amasomero ago mumanyi yali tebagazimba mu biseera byobota omusajja yagawayalinga alinga yateekamu ekiwuka munanka mu ssimu nti bwemala emyaka 3 ngaetandika okukyankana kati ekiseera kyakola kyatuuka nga wayalinga yego yasoma buli luvannyuma lwa myaka 3 babagikola mu masimu bw'ogigula nga mpya bwatawo myaka 3 ngaetandika okufuna emize naye nga bakikola mu bakiprogramming nze omanyi ndi gwatowayo nabera nayo myaka 4 nga togula ndala ndi software engineer tokimanyi lwakibampita computer nasoma software engineering mu University of London mu Russell Square nali nsula side imwe ya Russell Square side linge waliwo university kati mufo kyokugenda mu bbaala mpunzikende ngira nensoma computer tulowooza ati gaali malala wano computer omusajja gwentudde naye simanyi kiki kyatanasoma sikitegeera diplomacy buli kimu international relations oza tera kyatategeera naye ebintu n'amawulire go nalina amawulire kange bakayita executive point naye bwe tunaava wano nja kuwulira story yaabo enyuma. abakulu abatwala ekibiina ekikulembera abasomesa bonna mu ggwanga ekyawuna bo bagamba mwaka gwali gwa 2017 baatuula gavumenti ne bakkaanya nayo negamba yes kigwanidde okwongeza abasomesa bonna naye nga bo bakulaga era ekyamazima unity of dene tutegeeza nega nti yo bwe yalabye abasayansi nga bo babongeza ng'ate endagaano eyaliwo 2017 yalinda ndagaano mu buwandiike yes in writing oli serious yes ate ne munnamateeka yaze ku tvm nga apresentinga olaba nti kizibu okukola endagaano ne gavumenti banga ne baba bakuwadde endagaano bayinza okusakusola musaala kalabe bigenda bakola endagaano in 2017 bakola kaitawo emyaka emeka 17 18 19 20 21 iso akutola konsomedde ku mulembe guno 1 minus 1 simanyi kyekitegeeza somera mu USE simi UP so tulowooze nti kino gavumenti mu priorities zerina ebyenjigiriza tebiriimu nomu ebiri biyinza okuba biri mu private sector nga gwotunuulidde public sector nga sente zefulumya nti oba zino za education sector nga tezigenda mu public sector ziyinza okuba nga zigenda mu education sector eza education sector naye nga ezigenzeemu era zezo za UPE ng'olina okwebuuza nti abateeka essente mu private investment mu private schools oba essente bazijjawo mulongo abantu nga bakola ssente atu nga balina emirimu gyabwe anti kiŋŋamba nti kyova olaba nti essente zirabika essente ziri mu education bwogamba nti temulimu ssente katusooke ssente za covid gye zaalaga awe ekyo ngenda kukyaka kasooke nkole ku nsimbi kati nnyo akole ku nsimbi nkomewo eza covid waliwo abakulu bemmanya abazimba munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba brand pro property services limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga
mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Waawo tukomyewo nate era mukulika ennyumba wa Kamafu waliwo mpeza ka message nanga nti abakulu bafunye mu ggwanga Uganda. Omwaka 2020 gujja kulwawo okwerabirwa ebintu ebyakolebwa mu mwaka ogwo abagaggawaliramu enzige ne zijja. Minister Vincent Bamulanga Kisempijja nkutumiddeko enzige kumpi buli mwezi nga waliwo empya ezijja, waliwo ezizadde, waliwo ezibiisa amagi, supplementary ne zifulumizibwa. Waliwo mpeza ka message nanga nti woteri kakati omukulu n'ebyobugagga byalina twetaaga tumanye oba enzige zajjanga blessing jali. COVID-19 yekka yajja abakulu ne bazimba najjeera kyanje eyo. Blessing ye God send. Era ne tumana amala amanya nti enzige zikomyewo ayinza okwagala ave gye bamuteekaddeyo ko mu disaster at least. Ziri zebagira zebajja Kenya zebaleeta mu kutya nzoyogerako ba eze kutya nga saazina bakezo zimanyiyo bazeeta wano ne baleeta mu kutya ne basumulula ne bakuba ebifaananyi. Abakulu batutegeeza omukulu yategeeza nti zizi waliwo amagye amapya ge tulabye twetaaga okugafuuyira sani twetaaga ennyonyi twetaaga sanya abakuba oba byali bigomo oba biki bazikange zigende ngeyo na budget abala ne bakola obuntu obusessa ku social media nti bakutta amayinja nawo ne basasula abakubye eziga amayinja zigende. Manyi okwetegereza mu government eno buli lwabeerawo crisis wabeerawo supplementary. Kati kasita creating a crisis oba ya security oba ki supplementary yekolaki. So nesaawa yonna tulinde abasomesa okubagira oba tulowooze nti tetuli ku stage 1 alert. Ya standby class 1. Standby. Ninga evudde kuki. Kubasomesa oba banga yino mu DRC twavuddeyo ng'ebintu ebitambula bulungi. Nakati nsonga ki etubeeza ku stand 1. Standby class 1 ndowooza abakulu bajja kutunnyonnyola ekizibu wekiva bw'abanga waliwo ekizibu. Tewanabaawo supplementary. Bwebaawo bajja binnyonnyola at least bayinza otunnyonnyola mu parliament. Emu gye boogerako ye yayisibwa gyevuddeko eyaviirako n'ababaka okufuna obukadde 8. Mbu waliwo ezimu ezagendako ezaali ziteekeddwa okugenda ekkongo eyo mu supplementary. Nasomye ojjukira abaka we basimba Kongo company nkola enguudo e Congo baagibwa contract ya $335 ng'ani agiwa Uganda. Simanyi. Okay. Bagiyita dot services yabeeranga Kawempe. Ekyaliwo ssebo tevangawo. Yali y'Abayindi okuliraana General Parts. Yali y'Abayindi. Abayindi okyabalaba. Nedda ssebo. Tugenda ku nsonga endala. Olutalo kati abasomesa olutalo balwezizza bo bennyini. Aba arts batutegeeza nti wa arts atuula eri wa science bakoze obukuku mu masomero. Abaana tebasoma bagendayo kuzannya. Aba science batuula bokka n'aba arts batuula bokka.
yembeera we tulagaawo batuuka mu kantini emmere tebalya kyekimu nalabye akafaananyi munankani wa sayansi ng'asomesa akutte eccupa ya bbiya ena ali ku kyokubwati naye ne mabega akutte eccupa ya bbiya kati bo ebyo byonna byonna n'abatandise obbireeta ku social media kuba inflaminga wabeewo bali abagenda bakubamu omuliro wabeewo ekigenda mu maaso belinda oba nakubagana ng'omanya ebituuse abakulu kye basinze okukola kyakutiisatiisa abasomesa bano badde mu bibiina lwampaka ne minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataaha Museveni aga nti they have betrayed government kuba endagaano weeziri era gavumenti enagana basasula naye ejja basasula naye avuddeyo n'ayogera ku byabasomesa yesebo ye minisita w'ebyenjigiriza bulijjo manyi nti onaani muyingo mukulu mu kabineti ya 2026 sofa awatali reshuffle first lady Janet Kataaha Museveni ye minisita w'ebyenjigiriza era waliwo TVM gye nalabyeko ng'aweereza akulira Education Service Commission n'amugamba genda obaŋŋambire abasomesa abo okuyita ku TV nti basse wansi akediimo kaabwe era obubaka n'abutuusa bulungi bwe batakikola anaakola baga bagenda bawandulula ku payroll babajje ku misaala baggalewo amasomero ekyomulongo ekyo kikyo anti bwe gatabaamu basomesa ekiddirira kugaggala kikyekyo oli ku masomero ga gavumenti getwogerako yes si gali amalala nti kyeŋŋamba nti bw'onoogoba abasomesa oba olina kuggalawo kituyinza orecruiting abalala abaana bangi basomye tuyinza n'okuggulawo amasomero abalala okay naye waliwo ensonga nga tetunagenda ku nsonga ndala waliwo ensonga njagala nnyo okutegeera waliwo asaba nti twandibadde n'akakiiko akareviewinga emisaala gy'abakozi ba gavumenti bonna oba the Salary Review Commission omuli abapoliisi ab'amagye after strikes zino okweyongera basawo basomesa byalowooza it's high time we created a Salary Review Commission kyetaagisa okuresolvinga further strikes to happen. Ezo sente ezisasula abo abakomishona zo zinaalabika okukola obw'omulimu sinategeera banga strike zigenda zeyongera kikuba n'abayunivasite baatiisatiisiza nti nabe essaawa yonna beegatta ku bano bakumamu muliro alabe review commission kyeneekola oba naye anagikulira naye bayinza okugumpa bayinza obutansasula olaba okyabanja zirye nebakolera nga okyali deputayingi nezo kennyini ate kati bakuba obwangu the head of commission nga gwe chairman wa commission newembeera ka commissiona service the Salary Review Commission naye kigavumenti eno omutima gw'ebyenjigiriza egulina the political will olaba ogamba nti ddala kituufu kuba bwe twejja nzikiriza gw'omu era kubateekawo omusingi ogw'enjawulo okweta regime oba gavumenti eno eriko waliwo bye walinga olanoga eno political will eyinza okubeerawo naye olowooza bwe mwaliyo nga mwogera mu nsiko mukola mutya political will eyamayi Museveni okuyitimusa ebyenjigiriza nga bwe yabiteeka mu 10 points program ddala yaliwo oba byali nga byakwogeramuko kati nze nsiko generalimu yali ya Bungereza yes naye political will yaliwo eno simanyi naye waliwo kateepu ke nalaba
ng'omukulu ayogera mukulu Mayanja Nkanje yali minisita wa finance agenza okusaba sente ebweru bamubuuza ku education mukoze budget nga wali argument gye baali bakola awo naga nti mukama we agamba nti bino ebyokusoma biyinza okukola ki okulindako kateeka nakafuna nja kakuweza so whether you lose a class oba nokufiirwa omwaka gumu oba ebiri egya covid nagina ogwokusatu oba strike bwogoberera ne bwetegereza olina okwebuuza kyekigenda nze nkugambye nti bwogoberera education sector as a whole kirowooza nti ejja ku contractinga ne public sector education sector yeerabika ejja contractinga ebyo byonze ng'omulaguzi singa nali mulaguzi ginandiganda nesiri musawo muganda olowooza okusolvinga strikes government enaku intimidating is it the right way okubagamba byemukola mumenya mateeka muli mutya byonna threats strike rezibawo government n'abasawo juzi yabagamba atadde ku mulimu tactically mu administration ebyo byo bibaawo eno nga bayita carrot and stick obanga akuba eno ng'ate owenguza eno ng'ate nga wikiikaza nnyo but where it is heading olina okulookinga beyond that obwo bwe buzannyo bwa bulijjo is part of politics ne politics olina okulookinga at the bigger picture kiki ekiri behind all that ekiki ekigenda mu maaso lwaki first of all abasomesa bali very steadfast leadership yabo is very steadfast normally babayita mu state house oba mu government nankani ne bavaayo n'ebintu ebizitowa naye sinnakiraba ku mulembe so waliwo ekigenda mu maaso sinnategeera bulungi ekinawe bikubuzaabuza nga saba minisita Nabbanja yatusobola ebbalaza ngaga sibitegeera bulungi wandibaawo ekyekusike kyesitategeera ekyenjawulo kuba naawe bootubonaga nti waliwo kyotategeera nze sayins zendaba era ziraga nti waliwo ekyenjawulo naye katulaba oba binaatuukirira it's more of a strike ebanja sente it's more of a strike that demands for salary enhancement. There's more than what meets the eye. Wano olaba basomesa nga bakayanira sente but there might be more behind the scenes. The likelihood there's more to it than what meets the eye. Waliwo abaziba byogera nti bannabyabufuzi bakozesa nnyo eddoboozi lyabwe okufiweringa abakulu abo ab'enkizo okubeera nga beekalakasa abasawo abasomesa abakozi ba gavumenti ab'enkizo ennyo. How true is that? Nti waliwo oyinza okubeera nga olyako oluvuvumo nti waliwo ba politicians abafiweringa such strikes. Anti ka content obaako engeri gy'ogiteeka mu nkola. Bw'ebanga eneyita through a strike, you precipitate a strike. Kati mu strike eyo mwe mubeeramu fifth column. Kati mu mbeera eno muli basomesa muli ku ssente zammwe neevaayo abantu ne bajja ne babayingiramu ne babanga abasomesa ne batandika okukola ebintu ebiri beyond the mandate muliko. Mugenda okulaba nga ate essomero lino likutta omuliro mu bano bakubaganye ebyo. Kasita otandika okulaba signals ezo mwetegereze nnyo, but if they start happening mutegeere nti mulimu political intention behind endala, mulimu ba political designs that go beyond. Do you think obalowooza ng'obukulembeze bwa President Museveni bukyaliko with byonna bye tuzze tulaba education sector erina olugendo? Erina, because nkugambye nti private sector mu education yo ebadde etambula ng'ekula
public sector yonge ekola ki ya UPE, let me put it that way, eri ku UPE standard. The same for the health sector. Yes, Yeah. yes. Nti private sector ekoze ki evuddeyo. Public sector health nagenda emulago naye okaaba amaziga, because bw'ogenda emulago ogenda kujjanjaba naye nza okuvaayo n'ekirwadde. Yes. Nalinnya lift negenda ku first floor negguka bweti nekanga nenga nti kiki ekiriwo kino oyagala ogenda lift oyagala okuddukamu naye nti ng'ate gy'ogenda ng'odduseemu wabi nnyo neŋŋuma negenda ku floor ey'okubiri nga kiri waasi ninga nti bano bazze kubajjanjaba. Kati sayinizi ezo weewuunya kiki ekigenda mu maaso, naye nga millions of dollars bafulumya okutwala abantu abalwadde okubajjanjaba ebweru. Simanyi qualifications z'okujjanjabira omuntu kumutwala mujjanjabira bweru, what the qualifications zimanyi. yogedde ekya lift ne nzijukira kyewansomeseza the statistical correlation. Lift yo saa tugiteeka mu private hospitals ogulawo nga ndowooza like lift you exit the elevator naye nga olinga zze mu apartment oba ki. Okujjako ndi ziri expensive. My mother nga akyali alive mala emyaka 3 in and out of hospital. Naye ssebo bbiirwa eyo kye yatukola mu nsawo kintu kizibu nnyo, naye ng'abalala bagenda ebweru. Nga tumaliriza omulamwa guno tusobola the way forward okubalansinga both the private sector and the public sector okulaba nga sector yonna ekulira wamu era kikyasoboka. Well, nze issue siya private sector oba public sector. For me, issue politically is the cost. Nti okufiiriza abaana ng'opromotinga private sector ne bafiirwa emyaka 2 mu covid ne bafiirwa mu strike, ekyo kinnuma. Singa abaana abo babaddemu nabo nga ogamba nti ffenna tuli wamu. The same mu business, okupromotinga the business sector for some people ng'ate otoola ku balala issue. Buno obutale buno okuba nti bulimu enkaayana, okuba nti okupromotinga certain sectors ng'abalala badde emabega. That is the issue ey'okutoola ku muntu omulala. Ate aba beneficiaries abo abamu oluusi okutuwulira nti bafuna ku sente za covid as capital. Ekyokubiri nti tax records zaabwe teziri clear. Bw'otunula mu returns bakulaga waliwo baali bagaba the biggest taxpayers mu ggwanga tebalimu, naye nga emmotoka ze bavuga zikomeye ne business zaabwe zikola. So that imbalance nagambako waliwo nagenda okugula emipiira awo enakivu nenyingira edduuka abantu nga bantunulira bubi nnyo, naye omupiira gwe nali nsuubira nti gwa mitwalo 20 mu biseera ebyo gwali ku mitwalo 6 mu dduuka eryo. Mutuddemu omuntu omu, temulimu kasitoma mulala, naye ndowooza ng'abantu bo balina kye bamanyi okutunulira bubi nakitegeera because variance mu price okujjako ng'okoze gye bayita sale ate batagitola ku selected stock, si stock yonna, n'oli bbeeyi ze zonna zaali kini kiba kitegeeza nti yali tasasula musolo. Kati bw'obeera mu ggwanga nga gwokeera ku makya genda kutunda nnyaanya nga bakuggyako emisolo oba VAT oba ki, ng'ate munno ye takola ki, ye tasasula musolo. Awo waliwo imbalance. Kati waliwo various businesses z'olaba oba economic sectors nga mulimu ba actors abali favored
Yes. Muye olw'okufevaringa mu advantage opportunity yakufuna katugambe nga contract naye ate favors bwe zigenda even to taxation ng'ate abalala bo they are not availed to them. Twala bino ebya kaawa. Yes. Mbuulira ani gwowa monopoly eya kaawa bali ababaddemu bo bakola ki? The players ababaddewo. Players abazimba business zaabwe from scratch to being big. Ng'olyoka ojja oteekawo one monopolist, one mega monopolist. Balina kusooka okusupplyinga ono nga tebanakola ki? Tebasupplyinze bakastomers baabwe. Eri gye babadde basupplyinga bw'obanga nga supply yo eri intermittent ng'ejja tejja kiba kitegeeza nti oli abatakyakwesiga nti ojja musupplyinga biba bifuuse bya rational grade nti basupplyinga cooking oil ne wheat naye kaakati abantu balina kunoonya ki ebivuddemu obiraba supply chain yo kasita oyonoona supply chain it means nti oli baya alina kunoonya walala ani alina ettima eryo agambe nti bano ba players abajjemu agenda akwase omuntu omu ate era olina okuweebuuza nti afunamu kiye. Awe tugenda okujja mu episode endala nga tumaliza who is party to blame kuba minister of education yagamba nti abasomesa from 2020 COVID-19 yaliwo aba government bafunanga emisala gyabwe bulungi nnyo so abasomesa bebatagaliza bayizi oba teweerabira ebigenda mu maaso waliwo Paris development wetujja katujjaawo awo wenyini wetugenda okujja no episode naye tujja kubeera tugifundikira wano naye ndowooza otegedde omulongo engeri ensonga gyazirambisa in regards to the education sector tulina kaakati okusuumuusa oba okusoosowaza nnyo sector eno eya private alina essomero lya private ejja kwesanga eyo sector ekula naye no public amasomero ga government USE use ojja kwesanga UPE ojja kwesanga ddala kituufu annange waliwo agabadde eryabadde emukono gasebo staff room eri muti lya government anti ge gali ffe twagayitanga nti omuntu eyava mu third world school nti went to school under a mango tree mu century obukulembeze bugenda mu myaka 4 we still have schools nga abaana basomera mu miti ne muti waliwo kyemutalaba tuli mu middle income atakumira mpeera batukumira Uganda y'enkya